naye omwana wabeera nga kyali muto, you know, it's you the parent makes the child okubeera kubanga bwe bagenda for the visa ku maaso ga visa konso ng'abuuza ebibuuzo, in most cases omuzadde yabiddamu. Naye kati the challenge here that it was with most cases, I would want to use a general statement about many of them. Nga wenzija ngamba abantu abasinga twewale misinformation, obulimba, twewale obulimba, kubanga goyinza okulowooza leero olimbye oyiseewo enkyo oyinza obutayitawo. Shegeera. So most cases abazadde abamu, I am talking about the parents in the diaspora, for example, omuzadde ng'ali mitala, yes, omwana ali wano, nabo babamma kuba oli aba yagenda yakikubadde nanti kati yagenda atya, yes, ate ayimiridde atya gyali ayinza okuba nga agenda mu Robadob style obanga we mubiyita simanyi. Yes, so that happens also, that what is the status of your gwe embeera gwali eri oyimiridde otya, you get it. So embeera status yo ye determining omwana, kubanga omwana ayinza okubeera nga ali wano, kubanga bangi I can tell you banga nabo mbafunyeeko nga ye neera naye mutuuze mu America, mu Uganda naye mu America yafuna obutuuze eri, naye nga abaana bakola ki? Bali wano. Ayagala abaana basigale wano, basooke okuyiga, basomereko ko wano culture, like omwana amutambulize wano okusooka nga tanamutwala. Neera tubatwala ku embassy, neera ne tuwayo empapula, ye omuzadde yaani zizi n'empapula. Okay, mutuuze nti nno ye yino passport ye kwegamba. Omwana neera n'afuna visa. But I'm talking about omuzadde oyo atannaba kutereeza mpapula ze eri, for example. So abo yabaleeterako abaana obuzibu. Banga neera twafunyeeko abamu nga bagamba ye ali mu America ng'ayogeza amazima. Okitegeera? Naye ne bagamba nedda katono mwana alindeko paka maama wo bataata we banaatereeza ebintu byabwe banaakomawo. Extradigest mugoba nsonga banyabo ne basebo tubaniriza mbalamusiza mwebale gyonna gye mukola yonna gy'osinziira okutulaba. Nze Sesanga batte the great, tutambula mpola mpola mu bigambo bye tukkiriza nti nno bikuyamba, bikukyusa ate ne bikwongera amaanyi. Ndine Madam Paula Nahamya, tuli mwezi guno ogwokusatu, omwezi gwa abamba gw'abakazi gw'abakyala, naye ndowooza gwali badde gw'abakyala gwali badde gw'abakyala. Manya abakazi n'abakyala byawukana bitya byawukana kubanga wabaawo omuntu nga mu butonde Katonda yamutonda nga opposite yange naye nga tagwanidde kuba mukyala nga mukazi. Ako kapyeri wange etwogerera mu ngero tulinga Yesu naye nga okirializinga kwana wali otambudde kunogamba ddala ono mukazi kati wakyogera wiwalege ddala ono mukyala nti waliwo omuntu kyakola nogamba kino omuntu alinga nze sigwanidde kikola kati gwe oli mukyala. Omukyala kyekyo ekitonde ekiri ekiringa omusajja n'omwami nabo byawukana. Omuntu ali responsible, omuntu ali caring eri abalala, kwegamba omuntu enanga ali heartless. Kati omuntu ali heartless mukazi si mukyala. Bw'obanga tosobola kulumwa ng'omulala alumwa oba mukazi toba mukyala. Okitegedde? Bw'obanga tolina buvunaanyizibwa bwonna bokkiriza nti buno bwange ng'omukyala oba mukazi. Kati londobayo kali nti omukyala, ensonga kibaga omukyala oba omuwala. Kati atandatuuka mu myaka gya mukyala aba muwala. Kati watuuka mu myaka gy'ekikyala naye ng'ate naawe olina gotonga none neeyisayisi y'abakazi. Kati oyo aba mukazi taba mukyala.
nkategedde climax yako ye mukyala gundi mukyala gikakomekerera mukyala gundi naye nga wano wonna aba mukyala naye nakomekereza kali akalala mukyala gundi gye biggweera eyo tokubyewo nnyo Paula, how are you? I'm fine. Kulikayo mu celebrations naga of course mukyali mu celebrating. Omwezi gwaffe. Ne mu gukolere mu birungi. Ne tukola birungi naku sino. Bade manyi mu biraba bye tukola. Mwakyusaamu. Tukola andi bagade okuva omukulu yabajjeeyo. Naga nti kino namwe mwenyigire wano. Mwafuuka kirala. Yasinga he realized the fact that ewatali mukazi ebintu ebisobola kutambula. Nera tumwebaliza ddala nnyo ekyo kyo yalengera wala n'akimanya nti no where there is no woman then ebintu biyinza obutamutambulira bulungi. Era abawadde emirimu ayongedde basembiza ndooza ayongedde okumanya nti obwongo bukola. But let me tell you something. Ate nga bwenzizaamu abakyala bannanga abali eyo okujjako omukazi nga tomanyi that we are the power is within us the women. Naye tetumanyi kukozesa that power and Katonda kye yatuwa ng'ekitonde ky'obukazi. Kubanga omanyi naffe tuli batonzi. Tuli batonzi. Omukazi yenna out there mutonzi. Which means that power you have, that gift you have from God, yoka kikufuula omuntu gw'oyagala okuba. Naye teweemalanga mu maanyi kubanga omuntu yenna mutonzi abeera w'amaanyi. Naye ekyama ekyo abakazi abasinga tebanabakizuula. Naye banaakizuula, I believe they will be able to be what they want to be. Nga tetukuba nnyo ndoolo zammwe. Ate omwami yankoze ati, omwami yakoze kino, ate omwami kino sikisobola. You know, embeera eyo tuba tusobola. We are the greater. Omwami bawali obatali omba musobola. Ewali maama. Buli kimu kisoboka. Buli kimu kisoboka. Yes. Kituufu. Bitambula bitya? Emirimu gitambula gitya? Kuba kati byogedde sina kyengenda byongerako. Manyi nti nno bannannyini byo babitegedde. Era mmanyi mubiwulidde. Kati nyongereko ki? Neda bitambulira bulungi ng'abakyala. Ng'abakyala. Okay. Emirembe baagituwa. Naye naffe tulina okwongera okugyewa. Tuleke kutambulira nnyo mu nkwawa zammwe. N'ogikozesa obulungi. Nga tugikozesa bulungi. No, man kati emirembe. Osobola okuba nga gwe emirembe ogikozesa bulungi ne class yo abantu botambuliramu ng'olaba emirembe bagikozesa bulungi. Naye kati ate omukyala oli gw'obadde obuulira nga yagikozesa bubi. Agikozesa bubi. Then that's abuse. Tegaa nti emirembe. Oluusi olina Kisinziira bate emirembe kijoyogerako. Mirembe kijoyogerako. Nze ngamba egyo mwe gye mwafuna gye ngamba. Sinayo mirembe mirala gye baabawa. Kisinziira emirembe gyoyogerako and how we are abusing it. But lwakuba in most cases we twezuula ng'abakyala mu abasajja mukiraba mu bukyamu. Okitegeera? Abasajja abamu. Abasajja abamu. Abamu. Mukiraba mu bukyamu. Instead of respecting me as your wife mu kiti kyendimu nti nno nange ebimu nsobola obikwataganya. Ate mukirabanga nti nno nkuggyeko ekitiibwa kyo ng'omusajja. Abamu bakitwalira ddala. Naye nina omumanyi omu gwe nali njogera naye n'ambuulira kozi y'ekyo. Nti bwe mbanga I'm just giving an example. Bwe mbanga nalaba Paula ng'anoonya olukumi lw'ekikomando
bwatuuka ku ddaala eritumya Cafe Javas nze nsigala mulabira wali ng'anoonya ki olwasa lw'ekikomando so kati obwongo nangoga nti eri yavaayo okitegeera kati ali wano nensigala nga nze nkulabira eri ndaba kapola kalingamba talina kyangamba oyo eyanneewolangako wano newoba ng'otuuse mu status nange mpola so kati ekyo abantu bonna singa bakiyiga nti nno waliwo mimbi yayimba nti nno va ku kyendi kati bino binakulabako ebyo tebansonga naye kati ndiki kati ekyo ndowooza kye tulina okuacceptinga ffenna nti nno kino kisobola kino kiva wali emitendera amadala ne galinnya omuntu n'atuuka wano ne mu maka naye ensonga zaffe zino tezijja kufuuka extradigest mugobansonga bwetutambula tubadde of course tulina okuba wamwaka omwezi gw'abamaama mwezi gw'abakyala mwebale kucelebrating amucelebrating tugukozese bulungi nga ffe ffennyini tukyusa obulamu bwaffe entambula yaffe neki kye twagala tube polagaye nti wezuule bona omanya kikyo oyagala okuba you will work hard ojja kulowooza nnyo okuba ng'otuuka ku buli kimu Africa One Tours and Travel tutambula nayo mu bigambo nga bino tugenda kwogera nsonga ya traveling tourism n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo twali wano akaseera akayita nga tumanye nti Africa One erina eŋŋendo ez'enjawulo kwezo kwaliko n'olugendo olugenda Israel naye bwe nali nsisinkanyeeko omu ku abo abaali beegombye okugenda ne last year wamutwala naye ekibuuzo kye yasooka okubuuza naye olutalo lwaggwayo twagala okugenda naye olutalo era Paula n'atwashuwalinga nti nze ngenda nsooke ndabe what's on ground. Welcome to Israel. It is Africa One Tours and Travel here in Israel. It's been a sad moment for all this time, and we have been wondering, when is this war ending? But I can assure you, Israel is safe right now and open to the tourists. As Africa One, we are here to make sure that everybody is surely safe, and we are here to assure you that it is safe. You are all welcome. As you can see, most of the flights are open. Fly Dubai is flying, Ethiopian Airlines is flying, Emirates is flying. So, what are you waiting for? What are you waiting for? Come back to the Holy Land. It is safe, and we are here to assure you that it is safe. I am going to take you through the whole journey of Israel to make sure that you see that the world has come back to Israel. Wakomyewo kuleka nze sose nenkulaba wali nendowooza nandi wafunyemu awo obukodyo bw'ekininja n'ekikomando era abadde manyi ogenda kutuuka ombuuza manyi bakomando balina bwe bakolaakola awo kulikayo navuddeyo. How is the situation? How is Israel? How is Palestine? Kuba gwafunyeko omukisa ogucombining ebiri mu mawanga gombi. How is the situation there? Abatuwuliriza eyo nga we mundaba nakomyewo taliko wadde kagira olya taliko wadde nakomyewo ndi mulamu ndi bulungi. The situation is very calm. The situation is calm. Mental oli okay? Wenzo tuuka yinga biwalabye nga tewalabye kubibwatuka. I am very fine mentally. I'm very okay. Tewaliwo situation oba eriwo oba embeera eriwo ng'ekanga ng'otuuse Israel. Okay. Of course kyenyinza okubagamba wootuuka ku kisaawe wooti ekisookera ddala ekisooka to welcome you is you'll understand that there is a situation that has been going on. Banga bagenze ne bateeka ebifaananyi eby'abantu abali bebakwata or the hostage like the Israelis bebatwala
bali bagonde Abapalestine oba Hamas. So ebifaananyi byabwe byebikwanyiriza ku kisaawe, you are welcomed by ebifaananyi. Bring them back home. We need you back home. Bring back our people home. Nga bataddeko ebifaananyi byabwe kwonna, like as soon as you get out like this, it is what. So that kind of message tells you what happened. Kyekisooka okutegeeza nti no, they want their people back. Bebaatwala. So that's what I can tell you. Kyosooka okufuna. Yes. Ebigonde eyo nga wakatuuka. Then of course when you go in, usually numbers that enter Israel are millions of people. Nyonyi ku nyonyi yeegwa. And you find that kubeerako abantu bangi nnyo. Ku luno the numbers are very slow. Ekitegeera abantu bali kujjamu mpola mpola. And bangwizibwa neera bakusanyukira nnyo we bakulaba nga neera agenza okubeerako nabo. Yes, you're welcome. People, you're welcome. Thank you for coming back to the Holy Land. Bataddewo, like people who welcome, people back to the Holy Land. Thank you for coming. You should tell people everything is okay. You feel already welcome. Woba wakatuuka, ate once you are going in, baligezako kwangwizaako the immigration process abantu okola ki okusobola okuyingira. Then of course airlines are coming back slowly by slowly. Si buli nnyonyi yazzeemu ku flying back, but Fly Dubai is flying back, Emirates is flying, Ethiopian Airline is flying, Air France, Etihad is flying. Ennyonyi zitandise mpola mpola okuddamu, because before not all airlines were flying, naye ng'olaba kati numbers zizzeemu bagenda bakomawo mpola. So kati eyo embeera gy'osookerako ku kisaawe okugira nga wakatuuka. Then of course woyingira now kati ng'ogenze, you begin with Tel Aviv, of course, ekibuga kyabwe. Then you go to Jerusalem. I was able to visit the tourist sites zetugendako. Neera olaba nti no, the place is calm, but contrary to that, ze kinaali badde ndaba nga nze alambula. I would prefer such a situation. Nti nno abalambuzi abamanyi nti nno ekiseera kino yekisinga okutambuliramu, kubanga all sites temuli mukavuyo, tino mubeerawo abantu bangi nnyo. Ofuna ekyanya n'olaba buli kyeweetaaga n'otuuka buli bw'oyagala. Oba oyagala kumalawo ddakiika 3 oba ssaawa namba ng'osaba, you can do that. Kubanga the places, open. Numbers, abalambuzi abaliyo batonotono, mulaba abantu 20, abayingidde 50. The numbers are still coming in very slowly. Bali kuyingira mpola mpola. Thousands of buses you'll find gazitambula mu Israel. Tourism is one of their number one, income. Eyingiza sente. But now olaba nti no bo webalabira abantu 50, it's like tewali gwe balabye. It's empty. Bamanyira kufuna mitwalo. Millions of people enter Israel on a daily. Millions of people enter Israel. Kakati wotuuka mu kifo nanke nyini nze kyendabyeko before, nensangawo abantu 10 ninganga atalabye muntu. Because namanyira okulaba those big numbers. Ne bakomyako n'okukomya abantu ne basooka people to first clear some sites. Naye kakati the place is open, the place is free, abantu bajja mpola mpola omu 2 3. The same when I went to, of course, you go to Nazareth. Then I was able to cross to now Palestine, which is now Bethlehem, Palestine. So, first and foremost, you are at Palestine. When you enter the Palestine, babeeranga abalabye Katonda ze. In Palestine. In Palestine. Nga wakayingira ward. Kababeera even their security people, their police and everything. You're welcome, Habibi, how are you? Thank you for coming, thank you for... Kwegamba basanyuka nnyo kulaba. Kubanga bo, it's like what we think of them is not what it is. So when I was there at Bethlehem, you would tell that feel
you know, first and foremost, the day I went there in Bethlehem, otunula for 30 minutes woliwo esokera ddala gwe muddugavu wekkaaliwo. So you walk freely nga buli omu n'ali ewala ajja kusobola okulaba nti nno oyo njoyo mulambuzi oyo. Kwegamba you are easy to be pinpointed out, like at the moment I went in that early morning. The church in Bethlehem gye bayita the Nativity Church, where Jesus Christ was born. Sport yennyini wali ere. I've been going to Israel since 2013. I have never seen Bethlehem empty. Nga church eyo ntino tewaliwo muntu agirimu. Erina okukyaza abantu obukadde oli najja bwe munagenda ne baggala nawo ne babagoba n'okubagoba. That's what happens in Bethlehem. This time I was alone. In fact, they were saying ekiseera kino kye babaddemu the past 5 months, abasiraamu bangi nnyo balambudde ekifo ekyo ne bagenda ne basabira nawo on record, like it's on record kye batafunanga kuboka ennyini babadde balambula kati awo nga bajja balabira ddala beebuuza all these Christians abajjanga wano okusaba banoonya ki nabo ne bajja ne basaba kati omusiraamu wayingirira mu kifo ng'ekyo waliwo gundi kanisa naye eriwo ennene nnyo y'abakatuliki nayo mweri within the you know that nativity place mulimu different church obukkiriza obwenjawulo bulinamu buli omu balinawo abantu baabwe balina senta yaabwe. Yes. Greetings everybody, here we come. We are in Bethlehem. We are the Church of Nativity. I think we all know the Church of Nativity. This is where Jesus Christ was born. And as we stand right here, we are just down at the cave, exactly where Jesus was born. I'm standing here very close to my very good friend, Michael. Michael is a guide in Bethlehem. And he will briefly tell us how it feels after this sad moment. As all this is happening, we are all trying to come back to pray, to visit the Church of Nativity in Bethlehem. And by the way, Bethlehem is in Palestine. So I need to clarify that. And this is where the tension has been much of the time. So Michael, how are you? I'm good, friend, thank you. You know about the tension, not necessarily just in Bethlehem. You know, Bethlehem here, we thank God, you know, it's a holy place, very holy place. It's secured by Jesus. Since the beginning of the war, Bethlehem, no problems, thankfully. But the only problem here we have that we are suffering from is the lack of people coming here. Nobody is coming. Nobody is encouraged to come. Because of what they see on the news, they think all Palestine is a danger place, don't go there. Yes. They don't know that Bethlehem is different than these areas. Different from Gaza. Much different and very far away, you know, maybe 6-7 hours in the car to go to Gaza. You know? So we hope that everybody comes back here to visit where Jesus Christ was born, to see it with their eyes, to enjoy the experience, also to see the life of the local Christians here in Bethlehem. Very peaceful life. Okay, so you have hope. We have hope, of course. That everything is going to come with back time, to normal. With time, everything will become back normal and better than normal. Better than normal. Better than before. We all pray for that. We all pray for that. It's been a moment. Amen. A moment of sadness, a moment of silence to all of us. Now, people out there do not know the difference of where Gaza is and where the war is taking place, or the unrest, if I can call it the unrest. People do not know the difference. People think the war is here. People think you are fighting in Bethlehem. But we are here to tell you that there is no war in Bethlehem. You should come and visit again your holy places. Everything is normal, everything is at peace, and we are all looking for peace. And we believe at this moment, as we are going to celebrate Easter, all of us, let us pray for the peace of the people here. Amen. Let us all pray together. And also we pray for our brothers and sisters who are going to get into Ramadan right now. I think it's all the moment of fasting and praying. And let us all pray and put the people of Palestine, the people of Jerusalem together, to come together, and let us all have peace.
We all need to come here in the holy places without worry, to come and celebrate. Exactly. Especially when we are here at the birthplace of Christianity. We believe we all need peace. Cheers, everybody. This is Paula, Africa One Tours and Travel. So, bayingiramu nabo, ne batuula ne basaba. So that's what they've been doing. But the moment I was there, I was the only person in that church when I was there. Catholic church? No, our good day, that entire place. Nganze mlambuzi nze kaliwo. Then it was after, I think, about 30 or 40 minutes, then group emwene neneje South Africa. Baba Denga about 40 or 45 people. Yes. Then there were some people again from Brazil, nabo ne bajja, then Malaysia, nabo ne bajja, Malaysia, Singapore. They also came through. But at the time I was there at first, nganze nze kaliwo. Nga kwegamba weetaaya bulungi nnyo n'ebifo wobadde nga olina okwenyiga okuyitawo okutuuka ewantu. You know, it was so free a place nga you cannot see nobody in as a tourist. So that's why I said, of course, the moment is still slow. You know, like abantu bali kudangulu, abantu bonna ensi yonna bali kusooba busoobi. But to me, it's the best moment of time to visit now. Woba dalo yagala kutuuka mu bulungi n'okulambula n'oba ng'osobola okulaba bulungi ky'olabye n'ofuna obudde obw'okusaba nga tekuliwo kavuyo na kupapya ne traffic jam mutono nnyo kubanga cars can easily move. Ate n'ekirala tuli mu kisiibo kati which even makes it better for people to go and tour right now. So yeye embeera eyabaddewo. Simbi tekanga teriwo kanga tolaba masasi nze saawuliddeyo sase wadde nalivuga wadde ekikompala asaabe wuliddeko. No. The situation is calm. The situation is calm. Ate neera mu kiseera kino neera naalibadde ŋŋamba fena twalibadde tubasabira emirembe gikole ki gibukale gikomerewo ddala ate gisigale nga mirembe kubanga kino ekintu tuzze tukimanyiira nti kati basirisizaamu oluvannyuma lw'emyaka nga 2-3 neera bagenda kuddamu wajja kufunayo atakula munne olunaku lukyalumu oli ng'ali mu ofiisi ye n'anyiga neyeekyanga nabaga mugende mukube emmundu. So we need to pray for the peace of Israel and Palestine at this moment of time when all of us are fasting. Yes, naffe tuli mu kisiibo nga Christians n'abasiraamu bali mu kisiibo. So both of us need this moment of time okwegayirira. Ffenna twesabire buli omu ayagala mirembe because even themselves nabo kennyini w'obuuza abali eno Palestine, we want peace. W'obuuza nabali abali eri mu Israel nabo abali good nabo bagamba baagala peace. Like the saying says, when elephants are fighting, the grass does what? Suffer. So there are other people maybe who have their own interest in all this fighting, but the people themselves want peace. Kale olugendo lwa Israel Palestina Madam Paula gye yabadde bw'atyo wasobodde okulutematema ng'atubuulira what exactly is there n'okusingira ddala ku bantu baffe bannayuganda abaali agadde oba abayaayaanisa okugenda Israel Palestina akubuulidde nti kano ke kalibadde akaseera akatuufu n'ogenda ng'omujjuzo si mungi omanyi naye tulina twagala okulaba buli kimu tulina amaalo naye twagala olaba buli kimu. So this is the right time bwe tunaalinda gye byeyongera ng'abantu embeera edda mu nteeko oluusi ojja kubaako byobaga kano saakalaba ng'abagenzi wano kale saatuuka wanti abantu bangi kati wali saagira. So the right time is now and today. Kitegeeza ki nti olugendo simanyi lukyaliwo. Yes, we missed from the month of October and December. Kakati olugendo olusookera ddala tugenda mu Gwokutaano, which is May. Neera buli eyali agadde okufuna this moment of time nga abantu bangi tebanabate kuddamu. Omanyi once abantu bonna kati bali abasazaamu buli omu ali kweteekateeka kola ki kati bali kugenda. So you'll find it's going to be crowded later on in the year. Naye abaali agadde okufuna a moment etalimu nnyo kusindikagano. That's the moment. May will be the time for you to come.
bakyasobola okwewandiisa oba okwewandiisa kwaggwa. Nedda tuliko last gond. We still have this about 3 weeks to close. 3 weeks kitegeeza nti wolabira ensonga zino wonna woba ozirabye genda wewandiise kati osobole okuba nga otambula obeere n'ow'omukisa. Naye kati abagendayo kati baba ba mukisa nti kati kiri ekibi kyabaddewo ekyokufa ate bwe kiba kyabaddewo era bw'ogenda n'osaba okufa kwonna nti okufa bano abaafudde ababadde eno leka bagende n'okufa osobole okusaba ebirungi n'okuzuukira. Kati tukutwala nti no kuzuukira kati okuzuukira Israel kwerimu olwaleero tugendera mu mazuukira kati okuzuukira okwo genda ozuukire n'ebibyo buli kimu kyonna kizuukire. Omuntu asobola okwebuuza Israel ngenda kugenda naye kati gwe mbuuza gwe eyabaddeyo ekibuga baluga nti ebibuga ebisinga babikuba twalaga ngendeyo nsulewa babikuba gwe wasuzeewa. Kakati where the unrest obanga obutakkaanya we buli ekisookera ddala kye nnogamba mikwano gyange abooluganda kiringa we nagamba oba olutalo olwa ebyakkonye obijjukira byaliwa yali ggulu gye yasinga okusalako abantu ennyindo ggulu Kitego and the other parts of northern Uganda. Naye wajjanga e Kampala wali badde ogambako nti no anything is happening? Would you tell that whatever there is something happening, the konyi kyali normal? This is exactly what's happening now. Gaza nacho kifo kiri well off abantu gye balambula like wala kati ekibuga kiri intact kawabeere neeno mugonde mu Palestine ebibuga ebirala ebiriwo in Jericho ebifo bino byonna ebirala biri fine, there is nothing wrong. Ekibuga ekinanga challenge kiri wala nnyo e Gaza. It is different. Okay. So kakati eno yonna gye tulambulira ebifo gye tusula yonna it is clean, it is fine. Ebizimbe weebiri tebinaba kuggwaawo. I was there, I have seen everything. Namaze ennaku 6 zonna nga ndiyo nga ndi kulambula place ku place. The interests I'm talking about is interests zammwe ze mwagala ng'abalambuzi. Kyogenda okulambula wetugenda wonna wali safe ate ebifo byonna bikyali ki ekisookera ddala tebayinza kukuba these tourist sites nabo kubanga yomuva sente zaabwe bonna balinze, you know, this is what they protect the most kubanga kye kibaleetera sente both sides kobeere Palestine kobeere Israel. They all need these sites because it's their number one, it's one of their, you know, income, one of the top 5 income, you know, source resources ebayina is tourism. From the grassroots person ku muntu neera asookera ddala waggulu bonna bakifunamu. Atunda wansi akamu akasapule, atunda amazzi, owa hotel, ow'emmere, bonna balya ku mulambuzi balira kuffe. So abantu balina kweraliikirira nti nno nga wogamba ate tunaasulawo ebizimbe babimazeewo. That is not it. Everything is intact. Olutalo lwe bali okwogerako oba abantu abatali kukkaanya mu kafo ke bali okugera ettaka kaliwala nnyo. So that I can give you an assurance that Israel is at peace. Palestine is at peace. Okay. There's just that obutakkaanya obukyaliwo nga bwe tulaba nti tubeera wano ADF nefuutuka Congo nefunaawo ku nsalo nejja nebba ebintu nekuba neyekyangacyangamu awo nemala neddayo. Tekitegeeza nti no Uganda tuli mu Quran. It doesn't mean that. Okay. Wadde amawulire wali tuteekawo nnyo focus naye ng'ebifo ebirala emirembe gisigala weegiri
lwakuba nti era babaga nti kakanga kakiro ka misana tabulamu naye Paula kyeyagambye nti security kati efaayo nnyo kitegeeza nti abagenda okugenda kade ate ebyokwerinda byamaanyi nnyo n'okusinga before. Tugende Israel tulabe nga tufuna omukisa abaana. Tulina trip ey'abaana twasemba okwogera nga weeri etuuse wa trip ey'abaana etambula to Disney World. Okay, trip neera weeri nayo tugenda actually mu holiday no koze zaali bbiri. kuliko eno eriko right now. Yes, gye twogerako. Then waliwo ey'omu September. Kakati tusooke n'ekiriwo. Kati ekiriwo ekyayengedde be bana bagenda okutambula mu mwezi ogwokutaano. Mu holiday no, first term holiday no. Tugenda n'abo abadde successful abasobodde okufuna viza zaabwe viza zafulumye. Ekitegeeza kati aliyo takyalina kuleeta. Abasigaddeyo abatono abagenda for their interview neera mu nnaku entono ezijja. Nabo bamalirize but enteekateeka already weeziri abayiseemu tugenda kutambula tuli kujja. Kyabadde kitya bambi baabuwadde bubbebi manye ewantu eyo nayo si wangu. ngoseka. Oh my goodness. Waliyo bwana be bammye. Of course wabeerawo abaana be bammye naye kati akaana akato omwana actually si gwe babeera bammye. Njagala okubatereeza amaawo in most cases because a child is not answerable to much of the questions. Who answers these questions for a child or who makes a child credible his for or a visa? Her parent. Thank you very much. Gw'omuzadde gw'ofuula omwana kyali. Omwana teyeefuula kyali to a certain age paka watuuka ku myaka gye yeetwaliramu. Naye omwana wabeera nga kyali muto, you know, it's you the parent makes the child okubeera kubanga bwe bagenda for the visa ku maaso ga visa konso ng'abuuza ebibuuzo in most cases omuzadde yabiddamu. Naye kati the challenge here that it was with most cases, I would want to use a general statement about many of them. Nga wenzija ngamba abantu abasinga twewale misinformation, obulimba, twewale obulimba kubanga gwoyinza okulowooza leero olimbye oyiseewo enkyo oyinza obutayitawo. Shegeera. So most cases abazadde abamu, I am talking about the parents in the diaspora for example, omuzadde ng'ali mitala. Yes, omwana ali wano nabo babamma kuba oli aba yagenda yakikuba nati kati yagenda atya. Yes, ate ayimiridde atya gyali ayinza okuba nga agenda mu Robert style obanga we mubiyita simanyi. Yes, so that happens also that what is the status of your gwe embeera gwali eri oyimiridde otya. You get it. So embeera status yo ye determining omwana kubanga omwana ayinza okubeera nga ali wano kubanga bangi I can tell you banga nabo mbafunyeeko nga ye neera naye mutuuze mu America mu Uganda naye mu America yafuna obutuuze eri naye nga abaana bakola ki bali wano ayagala abaana basigale wano basooka okuyiga basomereko wano culture like omwana amutambulize wano okusooka nga tanamutwala neera tubatwala ku embassy neera ne tuwayo empapula ye omuzadde yaani zizi n'empapula okay mutuuze nti nno ye yino passport ye kwegamba omwana neera n'afuna visa. But I'm talking about omuzadde oyo atannaba kutereeza mpapula ze eri for example. So abo yabaleeterako abaana obuzibu banga neera twafunyeeko abamu nga bagamba ye ali mu America ng'ayogezza amazima okitegeera naye ne bagamba nedda katono mwana alindeko paka maama wo bataata we banaatereeza ebintu byabwe banaakomawo. Naye ate waliwo abo abalimba naye olimbye
to begin with. But the birth certificate, as Africa one woja, nkuwa form, there is what we call the declaration form or registration form, which has all questions. When we are filling in together, because kyenkubuuza kyongamba bate kyenteekamu. wali. Nze onja kuwa form eyo jjuzeemu amannya g'omwana, passport number, ebimukwatako nga question ya weetambula. Buli kimu. Then at the end of that day, nze nteekawo a disclaimer kweyo form yo. Nti nno byenkuwadde byonna mbikuwadde ntegeera nga tewali kyembuusabuusaamu neerabye ebyo nga weebiri ate bituufu. Gwe n'oteekako ki? Omukono. Kati nga nze tutuula computer question by kwe nga wewabizaamu nga nkoppa kubeera kukoppa from one point kubanga tetugenda kuwa copy and paste. Tetugenda kuwa buli omu, since it's a group, we don't give everybody nti nogenda ojjuzeemu genda online ojjuzeemu kubanga ebintu ebimu bira byange nga nze ategese eki olugendo ze mmanyi gye mbatwala company ki gye nkozesa eri gye tukwataganyiza nagyo kwegamba buli kimu tuba kikola ki tukitambuliza wamu okitegeera. So emirundi egisinga tubeera tubitambuliza okwo kati nange wembiteekamu, but we tumala obiteekamu byonna waliwo abazadde abamu ng'ali eri ng'omwana yamulekera muganda we okitegeera. Kati oli muganda we najja n'agamba nze abeera n'omwana, maama w'omwana ali luddawa olwo bamubuuza nkyali Canada oba America. Taddamu bw'atyo simanyi. Omwana tumukuzizza tetumanyi maama we tetumanyi kitaawe bamutusuulira muto bamuyina naye ng'ali sure nti ali eri kati abali besanga trick. Olaba birth certificate ne wali mu questionnaire gye babuuza bajja kubuuza for example kangambe nti no taata kati yataliiwo oba ali eri kati g'olimbye tino oli singo ki wayawukana n'omusajja nga we mukola abamu wemukola abamu n'oweta okuva mu omwana we bamuzaala nze kyemmanyi nti nno nazaala mu bbate okitegeera, but I know your names properly naye watambula mudda. So birth certificate y'omwana nja kuteekako bate ne national ID ojja gimpa nga registeringa wadde tomulabirira sikumanyi sikola ki omwana tomugjaako right yaki yamuzaddewe asigala muzaddewe taata asigala taata of which I actually need to appreciate all of them obutalimba kwekyo. So kati wali we tuba tujjizaamu nja kukozesa national ID yo kubanga tubasaba national ID bazadde date of birth y'omuzadde. Kakati eri mu embassy babeera bajja kumachinga nebiri mu system yaabwe ne bategeerako bate yagenda myaka 10 ali mu America we bategeerera nti wuno tumulaba yagenda ku visa nede tumanyi wali kakati obeera okyali ku interview ng'already bakugamba omusajja mwayawukana naye obadde okimanyi ali mu America nti nedda nagamba nedda. And of which by the way kankubuulire the fact remains that waliwo embeera nga abantu bayawukana ngoitamanyi mulala nga talina kyamanyiiko wadde nti noba n'omusajja ali eno oba ali eri nga enjawukana yaabwe ndowooza teyaliemu mirembe bulungi. Olaba omusajja yakwata kkubo liri ndowooza alina omukazi omulala n'omukazi naye alina omusajja omulala, but this child yabagatta nti nno omwana asigala ne right yaki y'abazadde be. So ekyo ne kikosa ate ki omwana. Olaba goyinza oba toliiwo naye nga nze ng'omukazi nina obusobozi ate n'aliyagaliza omwana wange ogenda okulambula. Laba wentuuka wali eri embeera eriwo eya kitaawe gwe sitakyamanya ne gyali simanyi ne we yasuze okitegeera nekostinga omwana wange okitegeera. But where has this come from all this time zino gundi ze tuli okulaba? You see abazadde abasinga abasooka
yabasinze okwonoonera akati the people who are applying today abasooka babyonoona kati jjukira nze wenzija as a leader of the group oba director wa company I have to give a report buli we tutambula natambudde n'abaana 100 embeera yabadde wet ayejjukira buli wendoopa wenfunamu ekyekango nendoopa ku poliisi gyendi nabo bakola report gye baweerezaawa nti nembeera yabadde wetu abaddewo abantu abaze ne babba abaana bagenda okukebera nti nno wano baatugamba abazadde baabwe bafu ate bazadde ki ababbya abaana so ebyo nabyo babitakinga note so next time abalala we bagenda alimba n'atalimba alukola ki alugenderamu so which has greatly affected the process of children getting visas so that's where the challenge is emirundi egisinga kati obuzibu obusinga bwe bwavudde nti nno abaana abamu abatasobodde kufuna visa zaabwe obuzibu bwatambulidde ku misinformation yes kozi bano basifunye visa nkomawo ne manje zange ezirwa obanja zirwa zemba naleeta zemba nakuwa Nahamya najja nenkuwa akasente kange kozi nkomawo ne mmanya nti andi teyazze tukoze tutya mpeeza zange bate wangambye olina abaana 3 abaana basoma osasula school fees ate osasula tebanawana kukola ki gataamu etandika olina oziwaayo mutabani we wasemba mu kibiina okola otya mungere nyango essomero yali bale limpeeza zange kwanza wange namuleta kuyita kati zimbe essomero lyo omusomeseyo ayite kyoko gwe bakozeseza emisaala gye basasudde abasomesa ebyo nabina bye bayisizaamu it's part of that money you paid unfortunately omwana we yakola ki teyayita omwana alina kudda mbuzi kibiina ate n'osasula ki bupya osasula endala yes Ugandans we need to learn how to appreciate procedures and respect people's offices wojje wange okutegekera otegeera nti n'ogenda kutambula I also work with people otegeera sikola nzekka kwezo sente we are going to pay first and foremost eza visa tugenda zisasula mba nasasudde insurance y'abaana okubalabirira gye tugenda mba nkoze deposit ya airline unsasudde ku hotel unsasudde ne ezigendo balabirira eri kati for this case when we already paid that money last year naye ne twongerayo ki akaseera all that money siina kikumi as a company as Africa One zetuddamu kulabako as we have deposited because I also sign agreements like you sign agreements elsewhere so we do not get a refund anywhere at any one time kati nange siina zenkomyawo nga woozisasudde woba ofunye we are both winners once you lose we are both losers banga jukira nange mbadde tonnaba kummalayo nawe badde obanja nange mbadde nkyakubanja senti oba olina okuddayo noddamu neweteekateeka ne muddamu ne mugezaako wamu yes nera tubeera tulina okuddamu because there are those also who have applied with us before ne bafailinga ate nera ne bakomawo ewaffe ne bafuna netutereeza nga tumaze okutereeza okumanya what went wrong kati ng'otandika okukola ki okukola corrections once you do corrections and you do them the right way I can assure you still get what you need yes those are the best way kubanga ebintu bino tuzze tubyogera wano ne Paula tuzze tubyogera nti osobola okwewala kino obutafuna kino osobola okukola kino okwewala kino so ndoza nti abantu balina okuddayo ne barevisitinga ebintu ebyenjawulo ebizze bibagambibwa anomanya nti ngenda naye ku kino ndi ku probability naye ngonomanya nti kino kyo nyenze gegezesa mukisa ng'ogyeko wali nti okufuna visa oba ogenze kumuzaala naye ate ne wabaawo nekyomanya nti mu butuufu nga gye twali tugamba nti mu butuufu oba muzadde w'omwana oba nze omusajja oba omukazi namutalaka saagala kumanya
kalumanya nti nkiyingiramu naye information eri bajja gyetaaga kitegeeza nti probability eri kati eyingidde ku 20% omukisa gwengezesa nera tubagamba ku briefing before even they go for an interview oba omuntu ngazze byonna tubibayitiramu ne tubagamba and the other thing kyalina okukatiriza ku bantu out there when it comes to certain visas certain countries bali very strict ekyo abakimanyi bakimanyi abatakimanyi tuli bategeeza osasulidde omwana agenda ku trip and this is what we are going to do as a company next time nga tuli ku preparing eya next year tata ne mama have to be available wobeera omu it has to be very clear that oli omu from the start si kukyusa mbuuzi later on ng'otuuse abazadde abanaawandiisa abaana naye nga gw'omanyi oli bize nnyo togenda kufissa budde olunaku luli olw'okugenda ku embassy tojja nti no wobeera maama ne taata ng'oli Uganda wano okujjako ng'olina emergency nti no oba watambudde olw'emirimu gyo neera ojja kuleka tiketi yo ne visa yo gy'ogenze nti no toliiwo that is evidence that is you know yeeragirako yokka naye wobeera mu nsi nga osobola okubeerawo nga maama ne taata ebya meeting sugiye what ebyo sigenda biwuliriza you will be disqualified even before we go to the embassy kubanga oluusi abaana mubaleetera kubanga oba omukyala agenda yeka bamubuuza bbaawa aliruddawa nti naali ku office waliwo omu gwe bamma visa like that gamba nedda oba talina budde bwa mwana to come here tawa serious when he's serious next time you'll get the visa simple muzungu yamuddamu naye osobodde okunsasula ssente zonna z'osasudde thousands of dollars naye that 2 hours or 1 hour for you to come and appear okubeererawo omwana tokisobodde kikola kati awo ani abaleese obuzibu bannasasudde ebisigadde tebinkwata okasita nabawadde nate emirundi egisinga munnange mwabaami mwaba bitukola genda maama we gyali ajja kubimaliriza kanoonye endala wano yes so ebyo nabibeerawo kati abazadde abatasobolenga kubeerawo for interviews n'abaana nabo nja kubagamba bagira balindako balindeko olifuna obudde okubeererawo omwana wo olijja because it's affecting the children n'omwana agenda agamba but why didn't daddy come kasitategera nti no bakumye because daddy is not there omwana tali kusonyiwa it's embarrassing so kati nako ne tukayiga kati next time omanyi buli lunaku tulina ke tuyigayo akapya olina kyofuna ekipya nti noke kino kireeta gundi you have to advise people and this time we told parents okitegeera buli omu alina okujja ne bbaawe oba ne mukyala we mubeerewo mwembi ku interview oba omanyi taliiwo kola what ne what we advised them yes okay abotto bwe tutambula twogera ebyo bye tukkiriza timwe mwenna abaagala okutambula mu byetaago osobola okubanga togenda ku trips eza May naye nga emyezi emirala oba emyaka emirala ojja kwetaaga okutambula ne Africa One Tours and Travel naate zino tips zongera zikuyamba okwongera okumanya how to prepare yourself nga tonnaba kugwa mu ntata trips endala zo zino zombi zetwogeddeko Israel ne Disney yes tulina neya Disney Paris that is in September yes etambula okay nere etambula bangi bagijjombedde and it's also good abaana okubeera ne travel history. We always encourage abazadde abaana abasobola out there we are encouraging you to give these children travel history. Tolinda ng'omwana amaze kula nnyo nti n'amaze senior 4 senior 6 waliwo ebintu ebituukamu ng'omwana akuliridde nnyo nga tajja kunyumirwa buto tagenda na kunyumirwa nnyo oba tagenda kufiitingamu oba oluusi ng'amaze okugenda na ku university otandika omugamba nti n'agenda mu bintu ng'ebyo. So we are encouraging parents, those who can afford, let them grow the history of the children right now, the travel history right now. Chibangwire je bujja maaso okusobola okutambula nga tewaliwo bya questioning after question. So Europe kweri and children are going to travel.
to Spain, they're going to go to Italy, they're going to go to France. Yes. Okay. Attenda leriyo mwaka guno. Then of course tuina ya October eyaba corporates, you know, get off your desk wumulamu bate okola nyonyo for once tolinda kufuna nvi otandike kulambula ng'okutte muggo. You know, we work so hard ovudde mu ssomero okoze eki, you know, that kind of tofunye called that life. Oshegeera. Some of you ntino uli sente zemukola ne mulowooza mu kasawo ka seminti mupapa kuzimba waliwo emyaka egy'okwerimba nga byozimba ojatukoga nekanga menye kano sike nali njagala odde mudaaba waka ate oba ojja kucakalira oba mu myaka emikyamu. So do it right now, enjoy your life right now as you can. We encourage many corporates out there oba basobola abo bonna banasobola okutambula. October we still going to Egypt. Corporate yani omuntu eyeesobola kankiteekewo entyo. Andrew Koli mukulu kabugo corporate yani kwa tunonya ba corporate wajja kwero just alatambulamu agene yabu yefana agamene kati simplify corporate eyeesobola kale omuntu yenna ayina nga weesobola tugambe ekigambo kiri as long as you have your money watunze kibanja waliwo aguze naye nga alina balance. Oyo tatambula abireke ate alina balance ayagala okutambula sebo bwobanga oyagala okwebalira mu ba corporate nga watunze ekibanja don't subscribe to that world. Olwokuba like no awulidde corporate nga nesobola tisobola kuba musenemeka nti osobola okusaasanya miliyoni nga 5 kanga tunde kano just nga yagala ekyo. Please don't subscribe. Bobanga obaddemu ng'otunda ebibanja nga ng'otunda ebibanja bw'ofuna balance bw'ofuna profits bw'otereka that's your business. Oyinawo genda ne bano banja kutunda ekibanja kya jjajja bapite corporate for 2 weeks bombagobi you are not corporates naye nga osobola okuŋŋaanya obanga olina ze wakuŋŋaanyaawo oyagala tambulamu please yemmwe be boogerako andi badde bajja kunyiiga so akibuuzizza abantu abasinga babeereyo nga balowooza nti bebayita ba corporates akola mu big offices yesobola wenawene yesobola bali eyo mu kikuubo abali mu kiseka bamakanika baffe munaabo mundeeba namwe muli ba corporate abali mu local government abali mu KCCA bonna please mujje mutambule mwenna kasita obeera nga weesobola ng'oyisobola okusavinga sente zo. Come and enjoy your money. You need a holiday. You need a holiday off your desk, off everything. Relax. Komaongo oli fresh. Ngokubech. Ngosaza chimu business etambule. Yes, nga nawe you have enjoyed part of your money. You know, you have also you have relaxed a bit. Omanyi, I'll give you an example. So we organized also another trip. Nga omanyi batumanyi ko ebintu ebimu generally okay. There are African countries bwabamu kati nga Nigeria batambuze tomunyumiza ekyo afunya atambula bo batambula. They know holidays, they know how to enjoy themselves. N'aba Congo, they know how to enjoy themselves. There are those African countries nga bote bababuuza na nnyo ekintu kya holiday it is okay, they bamanyi okulya ezaabwe. So this person went for the interview ntina agenda mu holiday you know afunye leave yetwala out. It was a shock kubanga bamanyi bana Uganda ekintu kya holiday is not something very tekiri mu plan ekyo ekintu kya holiday ntino muna Uganda agenda kukwatira sente milioni za 2 ntina agenda mu holiday ntina agenda France wano tufuna leave tugenda mu kyalo agenda kulaba ku jjajja kekadde kofunye muva Kampala paka bukoma nsimbi naye kati abantu babadde batandise nega twagala kubajja mugenda bukoma nsimbi naye twenaafuna leave kazibere ne trip z'essomero eddanga twagendanga Jinja naye kati twabikyusaamu abaana kati tubatwala awo tugenda ku kisaawo
they fly out. We are flying out now. Yes, abalala nabo waliwo abalala nabo bakyasobola okugenda mu ebyo. Waliwo abaana bensanga nga bagenda bayitawo batyeri Freedom City. Waliwo bensanga ku Freedom City. Yes. Nabo gye bali. Nina abalala tulina ku advancinga mbeera. Yes, we have to keep advancing. N'amasomero obanga olina essomero nga obadde omanyidde okutwala abaana nammanve abazadde n'ogenda ng'obayingizaamu konti tusobola okutandika okufulumafulumako. Waffe abazadde omuzadde waba ayagala omwana ky'omugambye agaye omwana wange agenda kwenjoyinga nti okay ekitegeeza nti kino tiye n'owagala nti omwaka ogujja tulina trip bweti so that omuntu neyeteekateeka mpola mpola. Kati zeezo trip eya October ey'abantu abakozeemu oba abasevinze ku zaabwe ogambye tukikyuseemu abasevinze ku zaabwe abasevinze ku ssente October. Last year ndoza mwakiraba people really enjoyed themselves very well. Till this time twayongeddemu ekirungo. We are really going to be able to enjoy much more than what you saw what we did last time. Then of course tujja kufunayo n'ere ya Israel later on, that will be November. Yes, November eggalawo omwaka okwebaza. Normally people say agenda kwebaza Katonda byamuyisizaamu byonna ne byamuwadde yaba agenda kwebaza nakusabira abaana be over their families. They're going to pray for their families, so they take all this time off planning for the rest of the year until November ongegwako wetugenda tetukomawo early December kubanga bangi babeeramu n'emikolo. So we go late November because tutandikira Egypt ne balinnya ku Mount Sinai ne balambula Egypt yonna ne lyokagenda Israel. So that's the trip that will be. But again we shall also have a trip neera December ogenda this time to South Africa. We shall be going to South Africa again in December. N'abaana neera. So ejja kuba ya families. Yajja kubeera ya families. Nabo nabo n'ababagadde nabo tulina ya South Africa. It's a very lovely place. We shall be doing Cape Town and Joburg. Bajja kuba balambula nabo abaana during that moment, that period of time. So calendar yaffe wetyo weyimiridde for the year, and tulinze bantu baffe kujja kwewandiisa nakulya ku zaabwe. Bana era kwezo zonna kwezo twogedde trips nga 5 zino eza May zinza okuba nga ziri kumpi naye September neweteekateeka n'oteekateeka omwana ya September y'abaana n'oteekateeka omwana nti atagenze mu May kale mu September, then gwe n'oteekateeka n'olwana nnyo okulaba nga gutuuka ogw'omukaaga ng'oyingidde mu corporate world mu October n'ogenda November n'ogenda Misiri n'otandikirawo, then December family day naye ba family day out or family trip. Well, yagadde ujita family out, time out with family, whatever it is. But nevertheless, there is something else. Abantu badde batubuuza nga trip zino muzitadde makkati ga term. Tino second term and first term holiday. Abaana babeera basoma bawumuddeko katono ate ekisookera ddala abasinga baagala nnyo December oba January abaana batambule that period of time. Naye some destinations obudde bubeera bubi nnyo. Obudde bubeera bubi, empewo. Kati abaana tebanyumirwa bulungi nnyo. So out of experience as Africa One, twakiwadde lots of time to study. We tuba twagala ku really okuwa abantu value for their money. Value for money, n'abaana okunyumirwa bulungi nnyo nti nno tetufunyemu inconvenience ate leero obudde bubi abaana bisweta abaganya okufuluma abakoze eki oluusi oli alinamu akantu exactly kubanga tebamanyira mbeera eyo. So ne tusalawo tukozese holiday, a break is a break. Abamu tukiyitiriza abazadde, omwana ali mu P7 alina okusoma holiday balina omusomesa wati agenda kujja omusomesa wati bannange tugende mpola nebidda nga yafunye 28
abaana tubatwala empola omwana wa P7 nasinga nakola PhD okusoma abaana tubakwata empola okubateeka ku too much pressure is not them getting what you want ate omwana ayinza okuva ku trip najja n'afuna that moral emuzaamu amaanyi okusoma kubanga omuyisizaamu amanya nti wanaasoma obulungi ate ajja kuddayo oba ajja kufuna n'ekisinga kwawo so let the children relax, let us get out of that mentality of putting children under pressure let the children relax and let them be. Omuzungu agamba watyo nze ebyoluzungu sibimanyi bwe tutambudde olunaku olwaleero mpuzi nga waliyo akatalekeka kowulira nga katekalekeka koba obagamba abantu baffe abali eyo abatulaba ku extradigest tubaagala nnyo aye tuli wano okubabuulira n'okubalabula ebintu nga bwe bitambula mu byokulambula mu byokutambula naawe ali eyagala okubuuzaako okumanya nze nteeseteese wenti njagala kukola wenti ne wenti tuyinza okulabulamu ne tukubuulira kikyo weetaaga okweteekateekamu naye nga tuliwo okubawa the right information but I will still say it again and again tugezeeko nnyo okutambulira ku mazima oba n'okukozesa the right information gye tubeera tulina okukozesa. As Africa One, we are here to guide you and to tell you shortcuts may be there, but shortcuts will turn out to be dangerous eventually. So we are out there to show you what is right. Ate tuliwo nga company eri reliable, eriwo kubuulira. Abamu bayinza okuyitamu naffe, abamu nammwe abatasobodde kuyitamu bannange temutunyiigira oba temukiika nsingo. Si ebe enkomerero. Tulabe nga wetwetereeza, wetwegolola and tulabe nti we can get something better out of whatever we are doing. But most cases there's always you can be successful and you can lose out. Naffe kituluma in most cases our client baffe bwe batebitambudde bulungi but eventually we still get successful later on nga tuzzeemu ne tukola ebintu ebituufu ffenna wamu. So bwe bubaka bwange bwe mbadde njagala obbayisizaawo kubagamba to pass on the best of that we can always work together. Bwe tutambudde nze sesanga bateekulwa extradigest mugoba nsonga tubadde ne Madam Paula Nahamya Africa One Tours and Travel tusisinkane omulundi omulala still nga twogera ku nsonga ezo zetukkiriza nti mba mugwanidde okuzifuna mu biseera ebyenjawulo osobola okubiwulira bino olwaleero nga toli wa 2024 naye nga oli wa 2025 ba 2026 still kozesa information eno esobola okukuyamba abankuumire.